Mamutamu jebale kansweti muli bulungi. Okay. Mami, tuli ku kakiiko akapya. Akakiiko akapya kansanyusiza nnyo kubanga abantu betulonze manyi basobola okukola ate baludde mu field. Tekiriko gamba mbu wakubye hit oba ki naye bakozi balungi basobola okugatta buli muyimbi yenna oba wa band oba wa raga oba wa reggae oba wa kadonkamu oba wache. Banja video ne bemulukunya kakiiko kaneeno. Kutokanako buzibu yadde. Sikainako buzibu kubanga abantu balonze bona bonna mbagala ate bantu bakola bulungi. Waliwo muyimbi mu buyimbi omu kamwogere full figure yavuddeyo n'agamba kana kakiiko kali fake era yettakiriziganya nako yadde. Buli muntu aba n'endowooza ye naye omuntu ekintu nga kirimu Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleon, Catherine, Juliana n'abayimbi abalala b'amaanyi kitegeeza kiba kirungi. Abantu mbo begatta wamu kitegeeza kye bakola kiba kituufu. Okay. Ne abamu bavuddeyo ne bagamba nti kulwaki abayimbi mwenga mmwe abaluddewo kulwaki simwe mwaze ku kakiiko abalala bandigambye mbu twekubidde kubanga tuluddewo mu field ya music naye twagala tulonde ku bantu abatamanyiddwa nnyo oba bamanyiddwako akatono kubanga baba basobola obakwasaganya. Bwe nandibadde ndi ku komiti bandiga nti kusasa kubanga wa band aludde mu music mbwate tulonde Chameleon kubanga aludde mu shegera kakati tugamba katulonde abantu abata basobola okuraninga office yaffe bulungi nnyo. Naye batugambye abantu abamu nti nno kana akakiiko kasaze magezi mbu abayimbi mwasaze magezi naddala abali ku kakiiko mbu basaze magezi kubbirako President Museveni kasente mbu. President Museveni kyensinga okumwebazaako omuntu mugezi nnyo ate yasoma kintu kye bayita politics naye sijja kugamba nti nno bagambye mbu kumubbirako naye ekituufu abakimanyi si ye muntu gw'ojjayo n'ogamba nti omutwalire deal n'agamba nga tasooka girowoozaako mbu akwebwi sente naye asooka kirowoozaako. Kyensinga okumanya kino yamaze kirowoozaako nti ba artist bantu b'amaanyi. That's why yatusindikidde abantu ab'amaanyi nga Captain Mike Mukula omwami Kayanja Captain Kayanja natusindikidde n'omwami abalala b'amaanyi nnyo nga Godfrey Kiwanda. Museveni si ye muntu gw'ogamba nti nno ogenda kujja omalaga musomera kidiru nga tamaze kitunulamu nakuwabwa sente. Ekintu kye bayita music industry kintu kyamaanyi nnyo mu ggwanga yensonga lwaki yakimanyi lwaki ayinza okikola bw'ati. Okay. Olowooza myaka ng'ebiri okuva kati music wa Uganda anabeera atya? Agenda kubeera w'amaanyi nnyo. For example tufunyemu abantu ba MPs tufunyemu ba accountants tufunyemu abantu bangi ab'amaanyi ate nga basomye edda balowoozanga nti music omuntu okukola music oba tosomye naye tufunyemu ku bantu bwe batyo ab'amaanyi ennyo. Music wa Uganda kyemanyi 2021 2022 agenda kuba w'amaanyi nnyo nnyo okusinga kati ate tugenda kuba tusasulwa nga tuli bagagga bavundu. Okay. Tweyanze mami obadde ku SB4 MEDIA wamu ne ku Delta TV program Night Kavuyo.